zirindabo olwange tawo musibe mmere ekyo twakitegeera House of Prayer Ministries International ngekulembeddwamu Musumba Aloysius Bogingo nate mukama namuwa ekyokuba nga te kibalina okuzaako kyekyaki ekyokulaba nga bayambako abantu naddala mu biseera nga bino eby'ennaku enkulu Christmas lunga negenda ddala mu maaso n'okuba nate nga etinta kana kadde Gana tejikugenda okubanga tekubeera ennaku z'omwezi 17 ku lunaku olw'omukaaga. Robert Mutebi Butelevu oli ku munnyo nate bannaffe abaasalakiira bagamba ki? Ya neyanziza nnyo neyanzege Faruku Sesazi mwannyinaze munamusizeeko kalungi omugambe nti mbatumiddeko nnyo nga boyogedde akituufu mu bitundu eby'e Kaliro agendi essaawa zino naye ate nga tetunnatuuka ku nnaku z'omwezi 17 lunaku olw'omukaaga ate waliwo event egenda okulembera Christmas lunga. Event eyo yeya Church Girl Camp gye baleese Kaliro okubanga babangula abaana abawala nga babangula abakyala mu bintu ebyenjawulo bagenda kubanga ababasomesa era nga babawa obukugu mukola ebintu ebyenjawulo ng'enteekateeka bwe tuze tuzibalaga era nga bwe tunaagenda mu maaso n'okuzibalaga olunaku olw'enkya. Kati nze ekindeese wano olunaku olwaleero kwe kumanya butya enteekateeka bwetuuse enteekateeka etuusewa kubanga tusuubira abakyala n'abawala abali eyo mu 500 okuŋŋaanira wamu okumala ennaku 2 nga bagenda mu maaso n'okubanga babangulwa mu bintu ebyenjawulo. Bamaze bakunga naye ekifaananyi ekituufu ekyekiri awo bategese kampu eno ey'abaana bawala atugenda kubanga tukijja mu muyambi w'omubaka omukyala w'ekitundu kino kubanga be bamu akubayambyeko omukyala Susan Makula Bogingo Church Girl ambassador oba Church Girl muyite ntya omutandisi wa Church Girl okubanga batandika era bagera maaso n'okwasaganya ensonga eyo. Sebo tusanze okusinkana oli ku munnyo ku 3 amawulire gaffe saawa zino Bannayuganda kibetaaga okumanya yenteekateeka eri gye mutegese wagenda okubeera kampu eno bweyimiridde ebintu byatuuse dda kubanga ntegeddeko nti bannaffe abaleese ebimu ku bigenda okukozesebwa bo bamaze dda obituusaayo naye ate eno ku ground abadde bategeka ki ekiriyo saawa zino kyekifaananyi kye tusaba otegeeze Bannayuganda ng'otandikira kutubuuzaako n'amannya go. Basebo ne banyabo sebo moderator ntocha okusiima okumpako mukisa guno okutumula ku eiwanga n'okutumula ku TV eiwanga Salt TV. Amayina gange nze ninze Jagudan nga nzwa mu district y'e Kaliro okusinzia ano omutawuni council y'e Kaliro. Ndiwo mukisa okumpebera okwanukula oba okuba wako kitangazya eri programu eri kutambula eya Church Girl nga nkali kubakobera ku programu eyo ntucha okusiima eri omubaka waisu omemba wa parliament waisu omukyala onalebona mukuta Brenda nti yebale kubanga yazwireyo n'endowoozi eyo kubana oyabenga asabanga kalulu yakobere abantu tetuli kwaba kuba engeri gy'okusomesyamu abaana baisu kwoteeka n'abakyala okwongera okubakuguka oba okukenkuka omu bintu ebyenjawulo. Ntaka n'okusiima opasita Bogingo okubanga onalebo eyabireyo tiyagaine yamwikiriirye okubanga iza Kaliro okwongera okukuguka abantu baisu. No mama waisu Nkyala Bogingo yena mwebalya yebale ino yebalire kimu ino. Ekire ku ground abantu tamaliro kukunga abantu betefutefu betegefu abazaire baleetera baana ekisa tuli mu kiwumulo abaana baliyo onalebo aboinenga ekiwumulo kina baana ni hano okolesa advantage eno babeeku ne bebeega era amaite nti ebintu byonna olwali tumaliro kubirecevinga bituukire eizo kutandika saawa 3 bali kwa kutandika omusomo nga guli kwa kuba na waikoke mutawuni council okwigombolola so enteekateeka yonna ngiweire abantu bali set bali kwaba kwiza kubanga tuli kutambulanga abantu bakoba twebalye era twebalyaho nalebo bino ebintu babe babiwuliranga Kampala haina ayini babani okusuna omukisa okwiza okubanga ali kwa kusoma omusomo ogwo. Tumalira okunga ekifo kiri kwamu abantu abatume 5 so bantu b'Kaliro ndi hano kwongera okuba kunga nti mwizireki mwino omubungi eto abatumalira olweizo omusomo guluka kubawo enaku 2
tuli kukwira n'olwokutaano lona twongere okukenkuza abaana baisu abobuwala oteka n'abamaama baisu era twaba tumalira awo olw'omukaaga tuli kwakuba ne lunga wano omutawuni kansa y'e Kaliro kusaza ground opasita Bugingo na Nyirai kwakubaawo mwize tuliyeku emere eya kigambo kya Yesu tunyumirwe wali kwakubaawo kugaba ebintu ekyemba kakasya nti enteekateeka giweire era giri nsaino tuli basiimu tinsobola kugaana kwongera kwe bali aho nalibo namukuta Brenda webale ino bino byetwakobanga nti tukole mikwano mwabe Kampala mulobinga mikwano so otulagire nti otandikire okulobinga emikwano. Omutandisi wa Kyakigaalo omukyala Suzani Makula Bugingo tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala anti walengerera wala nnyo akubanga ekintu kitandise okusaasaanira eggwanga Uganda omwana omuwala oba omukyala abeereko kyajjamu abeereko kyayiga ate afune n'entandikwa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege olunaku olw'enkya mwe mubeere bubeezi ku Sooti TV akyemanyi nti omukyala Suzani Makula Bugingo enkya tujja kubeera naye ajja keera nawankya okulayika nti ayolekera ekitundu kino okubanga yeegatta ku nteekateeka ezikulembedde era ezisoose eza Kyakigaalo camp eri mu Kaliro olunaku olw'enkya n'olunaku olwokutaano oluvannyuma ku Saturday tubeere ate n'omusumba Lozias Bugingo yennyini mu Christmas lunga mu kitundu kino mwe tusinzidde ekiro ekyaleero. Faruku Sesaazi enteekateeka yeeyo sijja gitematema ababitegedde era abeeno bebikwatako ennyombo babitegedde kankuddize omuzindaalo eggwanga Uganda ogende maaso n'okubanga oliwa amawulire abasasi bafe okwetooloola Uganda n'ebweru waalyo ge bagenze maaso n'okusaka omuzindaalo ngukuddiza.